أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. Amatenda majjuvu ga Allah ebyenga n'emirembe sayina ku kitibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yali omusomesa waffe, omugobere akakatibwako okubeera nti agobererwa buli nsonga yonna. Allah gwe yatuma nga musanyusa wa jjana unatukoze ebirungi, n'amutuma unatukoze ebibi abeere nga tutiisa omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala muteeka ly'ensomye yagaa nti walakad karamna bani Adam, twagulumiza omuntu, wahamalna fil barri wal bahr, nitumukuuma ku lukalu ne ku nnyanja, nga kiraga kitiibwa ky'omuntu, ng'omuntu wa kitiibwa mu mbeera ze zonna z'asaana okubeeramu. Okujja kwe, empangaala ye, enfa ye, enziika ye, paka kubeera nga azuukira olunaku lw'enkomerero, wonna omuntu oyo ajja kubeera nga wa kitiibwa. Kati kitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala kye yamuwa nga tuvunaanyizibwako okubeera nga ekitiibwa ky'omuntu oyo tukimukuumira. Kyesaagadde weerabire, tuli mu bufumbo. Bufumbo, empasa y'omuntu ebeera ya kitiibwa, enkwatagana y'abantu ababiri ebeera ya kitiibwa, empangaala yaabwe era ebeera ya kitiibwa, ng'ekitiibwa kya Allah yekibawa. Enjawukana yaabwe era obusiraamu tugamba ebeera nayo ya kitiibwa. Wekibanga omuntu bw'atyo wasaana okubeera nti abeera, Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava alaalika ensonga yaffe eno gye tuliko olwaleero eya laana y'okubeera nga abantu beekolimira abafumbo ababiri. Nga lwaki beekolimira abafumbo ababiri? Ng'ekirimu kubeera nti nno kukuuma kitiibwa kya muntu. Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ku hadithi ya Abdullah ibn mutabani wa Umar yagamba nti gundi mutabani wa gundi yajja ewa Nabbi sallallahu alayhi wasallama naga nti ya Rasulallah, olaba otya omusajja bw'abanga asanze omukyala we ala alfahisha maadha yasna, kikyaba akola? Nti wasirika wayogera aba ayogedde ku nsonga nkulu nnyo, ate wayogera era aba ayogedde ku nsonga nkulu nnyo. Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'asirika nga talina ki, nga talina kyakubeera nga ayogera. Enkeera omusajja oyo najja naga nti ya Rasulallah, kye nakubuuzizzaako Allah yakingizizza nakyo. Nabbi ye kiki yali alina? Ng'omuntu ono waabanga awaayirizza nga talina bujulizi, Nabbi yamugamba nti leeta abajulizi bana. Naga omusajja nti ya Rasulallah, sirimba. Naga nti leeta abajulizi bana, leeta abajulizi bana. Paka Allah subhanahu wa ta'ala we yataasa omuddu oyo n'assa tteeka ery'okwekolimira nga twabira bajuuzi. Naye nga lwaki alissa? Ng'alissa kukuuma kitiibwa kya muntu ono, kukuuma kitiibwa kya muntu ono. Kuba omusajja yennyini waabanga nga yennyini yakyogedde, omusajja oyo aba aweebuuse. Bw'obanga mukyala gwe bakyogeddeko, omukyala oyo aba aweebuuse. Naye ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo
yamukwasa yakeera enkya n'amuwa ekitiibwa kye ekisaana okubeera nga kikuumibwa 100 ku 100. kati nga kigenderwa mu kyo okuba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yaleetawo aya ey'omulaana ey'okwekolimira ababi okwekolimira Allah subhanahu wa ta'ala kyayagalamu nnyo okuba nti nno kukuuma kitiibwa kya muntu oyo oba ky'abantu abo. Kyeyava ateekawo ki etteeka lyaki eriko okubeera nga wabawo okwekolimira. Kati okwekolimira okwo omusajja waba nga asanze mukyala we ku bwenzi, obusiraamu gamba kole ki kuleeta abajulizi bana. Waba nga talina abajulizi bana, okwekolimira kuno kwe kubeera mu kifo kyaki eky'abajulizi nga twakiraba ku ddasa yaffe yakwaki eyakulembera. Ekyo okulaba olwaleero hikimatun kyekigendererwa mu kwekolimira okwo omulaana ogwo okwekolimira okwo kyekigendererwa mu gigi ekikulu nnyo ekirimu. Ekisooka kukuuma siyanatun an haddin siyanatu oludhu zawjaini, kukuuma kitiibwa kya muntu. Wabanga Allah subhanahu wa ta'ala yakeera enkya n'akuuma ekitiibwa ky'omuntu, tekinyuma gwe n'okeera enkya n'ogamba mukyala wo nti yayenze nakutte n'omusajja ng'ayenda. Ekigambo ekyo kinene nnyo era wobola nga Allah subhanahu wa ta'ala yakyogera yakati walladhina yumiluna muhsanaati azwajihim nti abakanyugirira. Kigambo kinene nnyo okukiyisa mu kamwako nti mukyala wange namusanze ng'ayenda naye tulina abajulizi bana, oba mukanyugiridde ekigambo ekyo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kyava aleeta okwekolimira okwo kubeerewo, abantu bano bamanye nti ensonga eno nkulu nnyo. Kati okuuma ekitiibwa ky'abafumbo babiri ekyo Allah subhanahu wa ta'ala n'abanga yakiteekawo. Oli wanaaba nga ategedde embeera esaana kubeera etya, kuba omusajja twakiraba jjoozi, omusajja agamba nti ekikolimo kya Allah kimbeereko wembanga ndi mu balimba. Agenda kuteesa mukyala we ng'ayenda, nkakasa byenjogera mazima, nakasanze mukyala we ng'ayenda. N'akiddamu ekyokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna, ogwokutaano n'agamba nti wembanga nga nnimba ekikolimo kya Allah kimbeereko. Ekigambo ekyo kinene nnyo, okiraba ng'ekitono ennyo naye ekigambo ekyo kinene nnyo. Kati okuuma ekitiibwa kye ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyava ateekawo ensonga eyo. Lwaki ekigambo laana kitegeeza ki? Nakyogerako jjoozi. Ekigambo laana atadu min rahmatillah, okugobebwa mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nga jjukira teri ajja kuyingira jjana okuggyako Allah gwanaakoze eki? Gwanaabasaasidde. Sayyidatu Aisha, mama waffe Aisha, Nabi sallallahu alaihi wasallama yamugamba nti nno teri ajja kuyingira jjana okuggyako ki? Allah gwanabasaasidde. Aisha namubuuza nti wa anta ya Rasulallah, naawe? Namugamba nti okuggyako Allah ki? Wanaaba nga ntaddeko okusaasira kwe. Kati wabanga okiba Nabi sallallahu alaihi wasallama anoonya kusaasira kwa Allah okuba nti ayingira ejjana, kati ate ono ye naaba ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala ajje mu kusaasira kwe, aba tegeeza ki? Aba yeesabidde omuliro indirect nti wembanga nnimba Allah nteeka mu muliro. Kale kigambo ekyo kikulu nnyo okuba nti nno kisaana tubeere nga tukuuma ennimi zaffe obutayisawo kigambo ekyo. Kale ekyagendererwa mu kukuuma omulaana ogwo okwekolimira okubanga nti kubeerawo kukuuma ekitiibwa ky'abafumbo bombi. Ekirala okukuuma omusiraamu okusobola okukuuma olulimi lwe obutayisaako buli kyasanze okuba nti akiyisaako. Kuba oba ng'okisizaako ekigambo kati ng'ekyo ekinene bwe kityo ojja kuba gwennyini ng'oweebuuse.
ensonga eyokubiri ekyagendererwa abantu okuba nti beekolimira daful had okugjawo ekibonerezo alal qadhfin kwoyo abawaayiriza, okugjawo ekibonerezo kyoyo abawaayiriza, kubanga ye abeera bwomu nga talina abajulizi. Olina bisoose nga nti ntiita abajulizi bana, oba si kyekyo ogenda kukubibwa emboko 8. Kati emboko 8 ekyo olina okwedifeininga mu emboko ze 8, omulaano ogwo ne gujja nga gubeerawo. Kati nekiba nga kyalalikibwa okuba nti nno abantu bajja kwekolimira okugjawo ono, okumuggyako ono ekibonerezo kyaki, ekibonerezo ekyokubeera nti nno akubibwa emboko had, okuba nti akubibwa emboko 8. Kuba buli waba nga talina abajulizi, nga talina abajulizi bana, aba agenda kukubibwa emboko meka? Emboko 8. Nga Umar ibn Khattabi we yalamula kwoyo omusajja eyajja n'agamba nti nno laaitu fulani wahuwa yazini, naye gundi ng'ayenda, nantireeta abajulizi bana. Abajulizi abo bana nga tabalina, bajja naye nga ate tabalina. Yasooka n'amukakasaako, n'owokubiri n'amukakasaako, n'owokusatu n'amukakasaako, omulala naki n'abeera ng'atamattama. Wetamattama bana basatu n'okuba ki? N'okuba emboko zaabwe 8. Kati n'ono omusajja naye bamuki okwedifeininga okuba nti ajja kuba emboko zo 8, yenyini yakwaki yedifeininga yenyini. Wayogera mirundi 3 oba 2 oba 1 n'atoyita gwakuna, akubibwako emboko 8 ekyokuwaayiriza. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava ateekawo okwekolimira kwennyini oli yeekolimire abeerenga yedifeininga obutakuba emboko zo 8. Omukyala nga yensonga eyokuna, omukyala naye yedifeininga kyaleetebwa naye nga yedifeininga had, ekibonerezo ekya rajimi ekyokumukuba amayinja. Ensonga eyokuna, lwaki omulaano gubeerawo? Omukyala ono naye yedifeininga ey'okumukuba amayinja, kuba waabanga omukyala oyo nga abadde nga ki omusajja aga nti wayenze n'akikkiriza, abeera nga kwaki abeera nga ajja kubibwa amayinja paka wanaabanga afudde, ng'esomesa Obusiraamu ki bwegamba. Kati okuba nti yedifeininga yennyini otakubibwako mayinja, obutakubibwa mayinja, naye agamba nti nno omusajja wange oyo alimba sinaawe kwendako. Kakasa omusajja wange ki omusajja oyo alimba sinaawe kwendako. N'akyogera emirundi 4, ogwokutaano niyitako ki niye neeteekako ogukoligo ogunene ennyo, neeteekako ekigambo ekinene ennyo, n'asaba nti obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala bumubeereko omusajja ono wabanga ayogera mazima. Kati nakyo kiraba nakyo nga ekyokusaba obusungu bwa Allah mubeerako nakyo kinene nnyo. Lwaki? Olw'okuba abagenze mu abo Allah subhanahu wa ta'ala be yateeka okuba nti bajja kugerwako mu bubi emirundi 17 buli lunaku ejjetteeka. Muteeka yavuga nti gayri maghdubi alayhim wala ddaalina, abatali abasungwalirwa wadde abaabula. Kati omukyalo ono n'abanga addamu abasungwalirwa. Lwaki? Olw'okuba bategedde ekituufu n'agana kwaki n'agana okubeera nga akikkiriza ki ekituufu ekyo. Kale Allah subhanahu wa ta'ala kyava tuleetera ki? Kyava tuleetera omulaano ogwo gubeerewo, ono abeerenga yedifeininga obutakuba emboko 8, ate ono abeerenga ne yedifeininga obutakuba ki? Obutakubibwa mayinja. Ninga ku bombi kubako omutuufu. Omu ayinza okuba nga kyanga kituufu yayenze, n'omulala ono naye ayinza okuba nga mutuufu nga amanyi tukoze ki? Amanyi nti yayenze. Kati ebyo no tubekerani tubekera Allah subhanahu wa ta'ala, ye bo bennyini ono nannyini kolo kikolwa yeewaayo ewa Allah subhanahu wa ta'ala oba teyeewaayo. Naam, mu nsonga endala eyokutaano, kusobozesa omusajja ono okuba nti nno omwana oyo amuggyibwako, omwana ow'ekikolwa ekyo
afunikidde mu kikolwa ekyo. Ayinza okuba omukyalo oyo oba omwami oyo ng'aganye mwana, temulabye ng'ayenda naye n'agamba nti nno olubuto olwo si lwange. Lwaki olubuto olwo si lulwe? Okusinziira ku bbanga lyakoze eki ye lyaba amanyi, okusinziira ku kyaba amanyi ye. Tulole ekyokulabirako. Amaze emyezi 4 tamukyalira, amaze emyezi 6 tamukyalira, naye naga nti ate ali lubuto. Aba yalugyewa, aba yalunywedde mu buugi, yalunywedde mu kyayi, yatomedde lutomere. Kati ate okuba nga ki alina engeri gyeyalufunamu. Kati omusajja wabanga aganye naga nti omwana ki, nti omwana oyo olubuto olwo si lwange, olubuto olwo si lwange, okusinziira ki ku bbanga lyabamanyi, ebbanga lyamaze nga tamukyalira. Kati awo haddi eno al-aana eno, okwekolimira okwo kujjawo omwana oyo oba kijjawo omusajja ono okuba nti omwana ono abeera mwana we, olubuto olwo okuba nti luba lubuto lwe. Omwana abeera ki? Abeera wa mulala nnyo, taba wooyo. Kimala kubeera nti tekibaddewo. Aidha ensonga zibeera 3. Ayinza okuba nti nalabye omukyalo ono ng'ayenda, wabanga afunyemu omwana, afunyemu olubuto olwo tuludda ku musajja. Ekibanga bakigusizza bonna, omusajja akigusizza n'omukyala akigusizza. Olubuto tuluba lwa mwami ono. Oba omwana eyazaalibwa, yazaalibwa nti omwana ono si wange, omwana ono si wange. Kati omwana oyo naye era wabanga akoze eki, nga bamaze okwekolimira, naye nga batuuse ku ki, batuuse bonna nga bagusizza ensonga zaabwe 4, n'eyokutaano ey'okwekolimira, eyokutaano ey'okusaba ekikolimo ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Omwana oyo abaggyibwako okuba nti ki, sinayi ki, taata we siyo yamuzaala. Tugambye olubuto oba omwana, ebyo biba bigiddwa ku ki, bigiddwa ku musajja oyo. Naam. Kati kibanga omwana oyo n'abanga abaliwa ki, nga tumutwala ti mwana wadul firashi, mwana wa buliri. Abaganda bo bamuyita mwana wa nsiko, abalala ne bakyogera obubi naga nti mwana wa kibi, ti mwana wa kibi. Kati nabanga omwana oyo nabanga ye Allah subhanahu wa ta'ala abanga akola ki, abanga takola ki, tabeera ki, abanga tasanye ki, tadda ki, kusaliya musajja. Nikibanga ng'omwana oyo nabanga eki maama we yamunako obuvunaanyizibwa bwonna okuva ku kisooka paka ku kisembayo. Eyo nsomesa ey'Obusiraamu. Kale ekigambo okwekolimira, ekigambo ekyo kinene nnyo mu Busiraamu, ekisaana okukola ki, okuba nti nno kikuumibwa. Kati nga gwe kaadhi, nga gwe omuwalimu, abasaanye okuba nti oba gwotadde ensonga ng'ezo, tosalawo mangu. Gwe naawe agenda okugenda, ng'omwami agenda okugenda, sooka otunuulire, kuba obanga osirise ekisirikidde ekyo, mukyala wo n'omutabya bulungi, nemukana bya bulungi, kiba kirungi nnyo okusinga okukola ki, okusinga okuba nti nno mujja genda mutuuke ku nsonga eyo. Wikyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba nti nno man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayaqulu khayran aw yaskut. Nti akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala lunaku enkomero kimuyaga ebirungi byereere oba asirike. Kati obanga osirise n'okuuma olulimi lwo obuteesako bigambo bingi, ebyo kiyinza okubeera nga kirungi. Oyinza okubanga mutuufu omukyala teyayenze, omukyala nga teyayenze, kituufu nga teyayenze. Oluusi bakuwadde eŋŋambo, oluusi osanze omuntu naye nga sikinga omuntu nga bali ku birala nnyo. Si nti buli mukyala gwalaba nti ayogana n'omusajja abeera amwagala. Kale tusaana ki, tubeere nga tukuuma ennimi zaffe, obutakola ki, obutogera bigambo bikyamu. Min ahkam mu mateeka ag'omulaana, mu mateeka di okwekolimira okwo wekubeerawo, Kisooka
ayakun okubeera azawujan abafumba babiri omwami n'omusajja bombi nga bakulu era nga bagezi nga balina amagezi so omusajja okuba nti omusajja mulalu najja naga nti mukazi wange yayenze tutunulira kati nga gwe hakimu nga gwe omulamuzi otunulira ti omusajja ono azze ddala ategeera bulungi ayinza okukwasa mukyala we amagezi ge ne gonooneka nagwa eddalu nti waya nga zevaako waya bwe ziba nga zivuddeko nakyo ekigambo ng'ekyo nanti mukyala wange yayenze tutunulira omukyala ono omwami ono we yajjidde yabadde nga alina amagezi ddala bulungi oba waya zaali zivuddeko weziba nga waya nga zaali zivuddeko awo okwekolimira okwo tekubeerawo oba omukyala yennyini nga ye mulalu ayinza okwenda natama nti ayenze mukyala ayinza okwenda natama nti ayenze kati omukyala kati ng'oyo neki naye tutunira amagezi ge wabanga omukyala oyo nga mulamu bulungi naye tukola ki awo tugamba nti awo twakaki okwekolimira kuleka okubeerewo bombi kitegeeza batera okubeera nga omwami nga ategeera bulungi n'omukyala nga ategeera bulungi nga si balalu kuba omulalu takola ki omulalu tavunaanibwa ng'ekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti rufa al-kalamu ani thalatha nti omulalu yagiwako ekkalaamu tawandiikibwako ku bantu bamirundi esatu mubo yayogera n'agamba nti nno omulalu paka wanaawona kati omulalu wabanga awonye oyo nayo nataka okuba nti nno avunaanyizibwako ki amateeka g'obusiraamu ayinza okujjaawo omusajja anyira bulungi naye nga si mulamu bulungi nga si mulamu era wabanga akujjidde ngaawo osooka kola ki tolamula ssaawa yennyini osooka n'okiwaamu ekiseera olabe omusajja ono ddala byayogera ddala bituufu ddala mulamu bulungi so si kubeera nti kumala galamula bulamuzi bw'otyo ensonga ey'okubiri okuba nti omusajja azze n'agamba nti nno omukyala wange namubye ng'ayenda so si mugamba bugambi nti baŋŋambye ti mukyala we ayenda baŋŋambye mukyala wange ayenda la bw'abanga azinaga nti baŋŋambye mukyala wange nti ayenda oli gwe tusaba abajulizi abana oli ayisa amawulire ago gutulabe ki kusaba obujulizi oba abantu abana wabanga ono si yazze yennyini nannyini nsonga naga nti nalabye naga nti baŋŋambye oba ndowooza kati awo ensonga eyo tuba tugijjamu abata ki okwekolimira kuba nga tekuliiwo oba omusajja najja n'agaana olubuto nga nti olubuto olusiri wange okusinziira kadha olubuto olusiri wange olubuto lwa myezi ena naye ate mu myezi ena mbadde bweru sibaddeewo yalufuna atya olubuto lwa myezi ebiri olubuto lwa omwezi mbadde ku kitanda sibaddeewo kati awo omukyalo n'abanga okwekolimira okwo tekujja kubeerawo lwaki tekujja kubeerawo olw'okuba ono yetakoze eki okwekolimira ne kubeerawo lwaki kubeerawo olw'okuba ono agambye nti ye tabaddeewo mwezi mulamba naye ate mukyalo we ali lubuto kale ekyo nekibanga awo okwekomya nekwakubeerawo naga nti ange yenga kasa nti la seegaseeko naye okumala ebbanga bwe riti ate wuuno ali lubuto kale awo nekibanga n'abanga omukyalo oyo akakasibwako okuba nti nno okwekolimira okwo nakasibwako nti kujja kubeera nti kubeerawo
kale okujjawo okulowolereza ekyo kiba tekikkizibwa kiba tekikkizibwa mu busiraamu. Okuteeka okulowolereza tekukkizibwa mu busiraamu. Kiyetaaga ki kulwa nti olowolereza. Lwaki? Olwokuba onoba ng'olowolereza ojja kumaliriza ng'okoze ki? Ng'okoze ensobi eyo ate ejja okutuusa amaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga olina ekibonezo ekiruma ennyo. Kyova Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an, bala billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun. Nti abange mwe abakkiriza mwewale nnyo okubeera nga mulowolereza. Tolowolereza kwoyo omuntu, kwoyo ki? Tolowolereza kwoyo ku mukyala wo. Tereza endowooza ennungi eri mukyala wo. Tereza endowooza ennungi eri mukyala wo. Olwo tereza endowooza ennungi eri mukyala wo, ebyo byonna tibijja kubeerawo. Niyo oluusi omuntu ajja nafuna amawulire ng'ago nga ga bulimba. Nga tazoga nti ya ayyuhalladhina idha ja'akum al-fasiqu binaba'in fatabayyanu. Mubanga mujjiddwa amawulire soko ofune obutuufu w'amawulire ago gali gati amawulire ago matuufu si matuufu. Oteekewo okubeera nti oteekawo ekinalaga nti omukyalo ono ddala kyebamugambako kituufu oba si kituufu. Kale okwekolimira kubeerawo okujja ki nga omuntu afunye obutakkaanya na mukyala we kwebyo ebikolebwa namu. Naga nti nno okwekolimira okwo tekubeera kwa bantu babiri. Timujja kwekolimira mumale mutambule mugende. Wabula yajiri al-li'ana amamu al-hakim. Mugenda mu maaso g'omulamuzi amamu ta'ifatu min an-nas min al-mu'minina, mu kibinja ky'abantu. Si kuddaawo tujja kubeera babiri, hakimu omulamuzi oba kadhi oba imaamu abayite mubeere babiri, mubeere mukola ki? Mubeere nga mukikola ekyo kati mugende. La, omulamuzi oyo imaamu oba kadhi yenna oba yenna omuntu yenna alina ki? Obuvunaanyizibwa akola ku nsonga ezo ensonga z'obusiraamu. Akuŋŋaanya abantu n'abeera nga okwekolimira okwo kubeerawo nekibeera nga kitambula nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama Allah weyakyajja mu Qur'ani. Ensonga okwekolimira kwenda okubeerawo. Ensonga ey'okuna, omulamuzi okubeera nti nno abalamula ababuulirira bulungi nga tebina kubeerawo. Gweba nti omusajja yazze n'ayogera ensonga eyo, bata okubeera nga bamubuulirira bulungi nnyo olw'okuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallama naye teyalamulanga bulamuzi, wabula yasaba kubeera nga abuulirira. Kati omuntu kati ng'oyo omubuulirira n'omubuulira nti ki? N'omugamba nti nno akkirize ekirabo kya Allah, ekibonezo kya Allah subhanahu wa ta'ala kino eky'oku nsi olw'okuba ahwan kitono nnyo min adhabu al-akhira, kibonezo kyaki eky'enkomerero. Wamala okubuulira omwami oyo n'agamba nti oba tolina bukakafu bulaga nti omukyala wo yayenze, guma okubibwa omukozi ekinaana. Lwaki? Olw'okuba ekibonezo kya Allah subhanahu wa ta'ala okwegoba mu kusaasira kwe kyekisinga obunene okusinga kino. Kino ekyoku nsi kijja kuggwa, okinaba nga kiwedde, ojja kusigala nga oli free okusinga okukiweereza ewa Allah subhanahu wa ta'ala, okusinga okisindika ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'okisindika ewa Allah subhanahu wa ta'ala, ewa Allah byo bizito nnyo. Kati omulamuzi ono oba imaamu ajja akubuulirira noga nti munnange Muhammadu ogamba nti mukyawe yayenze, naye tolina abajulizi bana abakasa ku nsonga eyo. Bw'oba tolina ekigambo kyogedde kigambo kinene nnyo.
kkiriza ogendera ekibonzo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyekwata kuno ku nsi ne wabula tokuumirira kibonzo kyaki kyanaku lwa nkomerero wabanga alemeddeko ensonga eyimirirawo ku sayidi ye nga tuyita omukyala naye nga tumubuulirira olubuulirira ki okumutegeeza nti ensonga eno nnene nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wabanga wakkiriza wabanga wayenze kkiriza otuukibweko ekibonzo kya Allah subhanahu wa ta'ala kino ekyoku nsi olwokuba ebibonzo ebyoki ekya Allah subhanahu wa ta'ala tojja kubeeranga ojja kumalako nakyo kibonzo ku nsi nga zitambulira ku mateeka g'obusiraamu omukyalo oyo n'abanga agenda wabanga akikkiriza atuukibwako ki haddi ya Allah subhanahu wa ta'ala gyemasa kuno ku nsi faturjama nabeera nga akubibwa amayinja kitono nnyo okusinga okubeera nti ajja biweereza ewa Allah subhanahu wa ta'ala lwaki olwokuba ewa Allah subhanahu wa ta'ala yo binene nnyo okusinga kwekyo kyoba olowooza nenga bina ekisinga kino kya byonna ensonga eno nnene nnyo Uganda weeri buli muntu akyogera nga bw'ayagala naye nga ate obanga osirise kiba kitono nnyo muyinza okwawukana bameka abaawukana naga nti waayi nkutadde genda mu bibyo nkutadde kyokyali mukyala wange nga otwabyogerako emabega eri niba kisiba kiba kirungi nnyo olw'okuba oyinza okugamba nti nno kituufu omusanze ng'ayenda nga tayenda kituufu nga begalidde mu nju dda kituufu nga begalidde mu nju naye nga tebayenze kuba kisoboka ekyo negalira mu nju n'omukyala naye nga siki ate nebatakola kikolwa kutobanga tebakoze kikolwa gwe noga nti nsanze omukyala wange n'omusajja mu nnyumba yayenze kigambo kyo kinene nnyo bwali bagamba nti nno hatta tala alimikihal filimil wadi paka onulaba ki ng'ekkalaamu ng'eri mu kacupa ka wanja alimikihal filimil wadi nokoki bakasibwako ki nti onakoze ki nti onayenze naye gwe obasanze nga bali mu nju beggalidde mu nju olinako ki nasalawo nateekawo kigambo kyabateekawo ekigambo ekyo kiba kinene nnyo obanga tulina bujulizi obwa ddala oyinza okuba nti obasanze nga bali mu nju nosalawo nti ekintu yayenze naye nga teyayenze kati wali ekinaddire wa Allah subhanahu wa ta'ala ojja kuba gwe wennyini nga otuuse ku kimozo ki ekinene nnyo ekiruma ewa Allah subhanahu wa ta'ala nam nga tunatera okumaliriza wetubanga bonna balemeddeko ng'enjogera y'olwaleero omwami yalemeddeko nti yabye mukyala we ng'ayenda n'omukyala n'alemerako nti saayenze ishal ekyokukola ki ekyokukola babeera nga baawukana olwawukana olutali lwa kuddirengana nga tebajja ki tebajja omusajja ki bajja kubanga tebaddiŋŋana oluganda olutuufu ndowooza nga obutaddiŋŋana okwawukana okwobutaddiŋŋana ono naaba ng'ali mu bibye noono ng'ali mu bibye awo wennyini webawukanira awo n'agamba nti ki ono n'agenda mu bibye noono n'agenda mu bibye olwa hadithi ya nabi saa salama yetugamba nti nno almutalaanani abeekolimidde bombi idha tafarraka weba nga baawukanye la yajtamaani abada tebaddamu kwaki okusinkagana ontaba mukyala we nono tabeera mwami we ekibagatta obanga banaye abaana abalala eri bali babagatte bali begatta nawe tata w'abaana bange mama w'abaana bange naye wano ki baba ng'ekifundiku ekyo kisumuluddwa ono ali ku bibye noono ali ku bibye webanga bamaze okwawukana mu mbeera eyo ekiddirira wabanga
ali lubuto tugeze aga nti obuto olusi lwange tukoze kilubuto olusi lwange omwana oyo tumunasaba ku maama we tawa na taata we mateeka abeera mwana wani abeera mwana wa maama era byonna ebimukolebwako byonna bikolebwa ku kusadiani kusadia maama yaki yatakuba abimukolako wabanga omwana bali bamuzaala abaana nga bali bamuzaala nga abadde waali era omwana oyo era kyekimu era ada kusadia maama taata atamulina ku buvunaanyizibwa taata abatamusikira taata sikira mwana n'omwana tasikira tasikirani tasikira omwana tasikira mwana tasikira omwana tasikira taata ne taata tasikira mwana omwana waba mwana wabula taata tamugaba tamugaba niwanga koze eki niwabanga kusadia maama yekola yeberegaba omwana oyo lwaki olwokuba bano nga bannanyini nsonga bo bafunamu okubeera nti baawukana olwawukana olwobutaddamu kukwatagana eyo hadithi abangi bagigattako nti hadithi hadithi ntuufu n'ebigambo ebyo tusa Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okuuma ennimi zaffe eri bakyala baffe tukimanye nti nno okuwaayiriza nga tulina bujulizi bukakasa nti akyala bayenze min akbar kabair mu bazambi amanini nga nabbi sallallahu alayhi wasallam tugamba nti nno ayitanibu sab'a almubikati mwewala mazambi musanvu muggo n'agamba okukanyugirira omuntu omukkiriza n'ekigambo eky'obwenzi kasa Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atukuuma tubenga tukuma ennimi zaffe era nibakyala baffe Allah tusaba abeerenga abakuuma okuba nti nno tebakemebwa nokubeera nti ate babeerako atuhuma yonna okubeera nti nno babuusibwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.